Tukwaniriza mu Kampala Bible Revelation Church esangibwa Makerere mu Mukubira Zone. Omusumba mutuukiriza Hanning n'abaweereza ba Katonda abalala bakwaniriza mu buweereza obusimbiddwa ku kigambo kya Katonda. Tulina endagaano ne Katonda ey'okusimbibwa n'okwebazaamu okuva mu Ezeekeri 37:26-28. Ojanirizibwa mu kusaba kwaffe okwa Sande okuwa abakkiriza okubikkulirwa okuleeta okukyusibwa okuva mu kigambo kya Katonda. Ku Lwokuna tubeera n'okusomesa okuwa abakkiriza enkozesa y'ekigambo ey'amaanyi. Obujulizi obw'obulungi bwa Mukama bweyongera bulijjo. Praise the Lord. I have 2 or 3 things to thank God for. One is God has built for us houses in Tororo in Jesus' name. Why I keep repeating is that I've built it without debt. Because people may not know. I said, what is it? It's a big deal in my life. Because 3/4 of my property was on debt. You go to the bank, every month they chop, every month then top up, then the land top up, everything top up, because you're already in what? In debt. Top up, but this time round, without debt, without borrowing, 5 units, amen, which has costed over 150 million, amen, that is good. That is good. Hallelujah. I also want to thank God that most land I've been buying, it was still by borrowing. But this time round, I bought some acres cash without borrowing. That is God in Jesus' name. Hallelujah. I've seen his families. May God bless you. Osobola n'okwegatta ku ssomero ly'abakozi b'ekigambo abaana ba Katonda mwe basimbibwa mu kigambo kya Katonda ne bafuna amaanyi okukozesa ekigambo kye okufuna enkyukakyuka mu mwoyo ne mu mubiri. Essomero lino lya bwereere, tetusasuza. Tunaazanyuka okulaba. Tusangibwa Makerere mu Mukubira Zone okumpi ne Makerere Business Institute ku Saapolo Kagwado. Obulamu obungi, abundant life, kitegeeza kubeera munene. it means living large. Kyogere wamu nange I'll nti speak it together with obulamu me. obungi Abundant life kitegeeza kubeera munene. means living large. Waliwo olyoko nga bagamba alikundi omunene Have you ever heard someone say that guy is big? wangi kitegeeza nti munene alina ebinywa. Does it mean that he has big muscles? No. Engeri ze nnene His ways are big. era bali batoga waliwo tusako mu nyumba ye They know my, have you been to his residence? ebintu bye byonna All his stuff. wano binoonya Uganda bikubula You can look for them in this country, not find them. waliwo omu yaŋŋamba There's one era omuntu who, omunene that guy is large. yagula ekinaabiro He bought a bathtub, ebbaafu gye bateeka mu kinaabiro a bathtub. yakigula $300,000. He bought it at 30 million. Bwe bazikuba $300,000 If they gave you 30 million, ndaba puloti y'ettaka I see you're buying a plot of land. ndaza ettaka abaguze ettaka I see oba that. bebazibe Praise nokyo the Lord. okubeera omunene To live large, tekitegeeza gwe okugejja it doesn't mean to grow fat. sirina buzibu na banene I don't have any problem with fat people kuba singa nakutonda because I'm not the one who created you. mukama waffe bazibe Praise the Lord. nokyo kyolooza twogera kunene kutonda nedda Do not think kubeera that we are against munene that. You mu become ngeri zo large in your ways. ng'oli munene When you are large, ebintu by'okola byonna the binene things you do are large. gy'ogenda yonna bagamba ti omunene Wherever atuuse you go, they say, oh, the one who lives large has katonda arrived. yakuwa obulamu obungi God gave you abundant life osobole okubeera omunene that you may live large. era oba okikkiriza kampulami If you ey'amaanyi believe, you can say amen. okubeera omunene Living large, kitegeeza okusukka ebiziiza eby'obulamu bwa bulijjo it means going beyond
natural boundaries. ebiziiza okusukka biziiza ebyobulamu bwa bulijjo. Exceeding natural boundaries, things that impede you. Kitegeeza okubuuka ensalo ez'omuntu wa It bulijjo. means going beyond the boundaries of a Ez'omuntu wa natural bulijjo. man. Of a natural man. Kitegeeza okubeerawo. It means to live, Okubeera omunene. to live life. Kitegeeza okubeerawo. It means to live Gy'obeera nti sitaani taliwo. as if the devil does not exist. Haleluya. Hallelujah. Gy'obeera nti sitaani As if taliwo. the devil does not exist. Bwe kiba nga kituufu nti buno bwe bulamu bwe tulina. If it is true that this is the kind of life we have, Wandikubiddeko Yesu. you would have clapped unto Jesus. Wandikubiddeko Yesu You would engalo have z'amaanyi. clapped to Jesus. Obulamu buno obungi. This abundant life Yesu lwaki buyitibwa bungi? is the reason why it's called abundance, Kubanga bubooga ne buva mu mwoyo. because it abounds from the spirit. It Bubooga ne overflows. buva mu mwoyo. Ne buleka okulabika mu bulamu bwaffe obwa It bulijjo. overflows from the spirit and manifests in our natural life. Senga mbadde bwe nagambye And amina. I've been here, I have said amen. Bulamu bwa mwoyo. It is a spiritual life, Naye olwokubanga bungi. but because it's too much, Yesu lwaki bubooga? it's the reason it overflows Ne buleka okulabika mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. into our natural life. Olubeerera essula 2. Genesis chapter 2, Tulina okulungi obukakafu buno. we have to look for this, Nti bwe bulamu Katonda bwe yagenderera okuva ku lubereberye. that it is the life God intended from the beginning Ffe okubeera. for us to live. Kubeera baki? To live what? Banene. To live large. Okubeera abanene. To live large. Olubeerera essula 2. Genesis chapter 2, Onyolo omusanvu twalaba Sande ewedde. verse 7. We saw last Sunday. Mukama Katonda n'abuba omuntu n'enfuufu y'ensi. N'amufuuwamu mu nnyindo omukka ogw'obulamu omunafuuka omukka omulamu. Ekyo twakiraba Sande ewedde. We saw that last Sunday. Bwe yamala okutonda omuntu. That after God had formed man, Omuntu yalina obulamu obw'omubiri. man had flesh life. Yalina obulamu He obw'omubiri. had life of the flesh. Naye Mukama n'amukwata n'amufuuwa mu nnyindo z'omukka. But God held him and breathed into his nostrils. Omuntu n'afuuka omwoyo omulamu. And man became a living spirit. Katonda yennyini. God himself Katonda entered yennyini into this nga man. yali munda mu ye. He was in him. Era obulamu obwo yali wakubeera lwakukkiriza. He was to live that life by faith. Kati olunnyo olw'omunaana. Verse 8. Mukama Katonda n'asimba olusuku mu Adeni And the Lord God planted a garden ku eastward in Eden. luuyi olw'ebuvanjuba. Eastward in Eden. N'ateeka omwo omuntu gwe yabumba. And there he put man whom he had formed. Katonda yatonda eggulu n'ensi. God, creator of heaven and earth. Omuyinza w'ebintu byonna. God Almighty. Nga lwaki asimbye Adamu olusuku? Why does he have to plant a garden for Adam? Olwo kyebuuzizaako. Have you ever questioned yourself? Nga lwaki asimbye Adamu olusuku? Why does he plant a garden for Kyali Adam? tekimala Was it kumutonda enough? n'amugamba nti kakati Adamu. For him to create him and say, Adam, Tandikira awo. you can begin from there. Weeyiye w'onoosula Find your way where you will sleep n'ebigenderako. and all other things Nze needed. kasa nkutonze nkuwadde The obulamu. King has given you life, I've created you. Naye bwe yamala okumutonda But after creating him, n'amufuuwa mu muko gw'obulamu. breathed into him the breath of life, Sooka olindeko. he said, wait. N'agenda ng'asimba emiti. Then he went planting trees. Ng'asimba olusuku. He planted a garden. Ng'asimba olusuku. He planted a garden. Bwe yamala okulusima n'alyoka amugamba After kati planting it, then he said, n'amuteeka mu lusuku. he put him in the garden. Lwaki yamuteeka mu kifo ekirungi? Why did he put him in a good place? Manyi nti oba kifo kirungi. How do I know that it was a pleasant Olw'omwenda place? lugamba Verse 9 says, nti yameza buli muti ogusanyusa amaaso. Ekyo kifo kibi? is that a bad place? That he made every tree that is pleasant to sight. Yameza buli muti He made the place ogusanyusa amaaso. grow every tree that is pleasant to sight. Maaso Pleasant to sight. Eyes. basobola banyabo. Ladies and gentlemen, Katonda afaayo ku bintu by'olaba. God cares the things you see. Wangi Yes? agenda by'olaba nga binene. He wants you to see large things. Agenda by'olaba nga binene. He wants you to see Nange large kyagenda things. by'olaba nga He binene. wants you to see big things. Afaayo ku biki by'olaba. He minds what you see.
kyabaterawo omusajja ono n'amusimbira emiti mu lusuku ng'egimu. That's why he planted trees in the garden, and some of them, gisanyusa amaaso, they were pleasant to sight. ginyonyogera amaaso. Oh, they were good to sight. bw'okutunula kutwagala kujja ku maaso. Whenever you look at it, you don't want to get your eyes off. bivaako kati bino bye mubeerako. Leave alone these things that you spend your time on. oli kyamunana gwa kiroole. At 3 in the night, someone is busy. gino gyalinga miti. These were trees omuti ogumu otunanga alaba firimu. that you could look at the tree as if you're watching a movie. otunula omuti ogumu ng'olabanga alaba firimu. It's as if you're watching a movie. mbwate n'asimamu n'emiti emirala Yet he planted other trees. nga mirungi okulya. They were good for food. Mwekiri Bayibuli? Wangi? Yes, emirungi okulya. they were good for food. N'ekyo ng'agenda n'afuna ebibala He would n'ebintu look ebyo for fruits and other things. n'aleeta wano n'atoola mu maaso g'omuti ogusanyusa He amaaso. would come sit before that tree that is pleasant eno to sight. bw'alyako eno bw'ala. As he's enjoying firimu the egenda food, maaso. the movie is ongoing. maaso ku lutimbe. Oh, the eyes focus on. agenda okulaba ebibala biwedde kanzireyo After naye finishing n'akoma n'atuula. then he sits. kakati nayagala beene tv ennene. God wants you to have a good screen. kati nayagala beene tv ennene. God wants you to have a good kati nayagala screen. beene tv nga nnene. God wants you to have a big screen. singa nakakajaja ate ne kazibira. Not this one that is on kakuba oli. and you bang it to make it work. kakuba oli. Touch your knee. ate kandakulekalaga ate wakatuula ate ne kabuuka. And things are getting better. agala beene tv nga Oh, nnene. he wants you to have a big kubanga ayagala screen olabe ebintu ebinene. because he wants you to see big stuff. yensonga lwaki bwe yali akatonda adamu That's why when he had just created Adam, katonda yine yasimba olusuku. God himself planted the garden. yandese adamu He would n'alwesimba. have left Adam to do it on his adamu own. yalimu amagezi. Adam had wisdom. yali asobola okwesimbira olusuku. He would be able to plant his own naye garden. nedda nze njagala gwe obeere mu kifo ekinene It's me who wants you to live in a large place nga totuuyanye, when you are not sweating for nga it, tokikoleredde, when you have not worked for it, nga tokisaanidde. when you don't deserve it. ekisa kya mukama kyavadde abooluganda. The grace of God is from long time ago. obona nduliddeko amiina And bannange. amen. abalokole balazeewo abakebyalasi. We are born again of ngambe Kenya. ekifo kya mukama ekisa kya mukama kyava dda Say ku the grace byereere. of God has always been there. adamu yafuna ebintu byatasaanidde, Adam received his what he did not byatakoleredde, deserve. He had not worked for. byatasabye. Asked nawe for. otudde wano olwaleero, You are here today. amawulire amalungi gali The nti good news is, olw'obulamu bw'olina because of the ogenda life kufuna you byotusaanidde, will get what you byotokoleredde, what you have not worked for, byotusabye. what you have not asked for. kampulira bakize yamanya nakulwaleero. olw'obulamu bwe yalina obungi, because of the abundant life he had, yali atewa kubeera munene. he had to be large. Haleluya. Hallelujah. ngambe nti haleluya. Hallelujah. eyo enkola ya katonda. That's the work, the way of God. agala obeere munene, Hallelujah. agala obeere munene, He wants you to live large. agala obeere n'endowooza ennene. He wants you to have a big mind. yagamba ibulayimu, He told Abraham, va mu nsi yange, leave thy land, va mu kika kyo, thy kindred, va mu nyumba ya kitaawo, leave thy father's house. nja kukulaga ensi endala. I will show you another land. lwaki ondaga ensi endala? Why do you show me another land? kubanga ngenda kufuula munene, Because I'm going to make you great. ngenda kufuula eggwanga I'm eddene. going to make you a great nation. ng'alifuulirawo Where? Making mu nsi gyamuwadde ennene. in a large land he had given him. ibulayimu kyenaatera okukola tisobola Abraham, kikolera what I'm mu about nyumba ya to do, kitaawo. I cannot do it for you while you are still in your father's kyenaatera house. okukola tisobola kikolera mu kika kyo. What I'm about to do, I cannot do it while you are yadde still in ensi your mwoli kingdom. kasi katono Even the kwekyo land kyenjagala is okukola. small for what I'm going to bwe do. bulamu katonda That's bwakuwadde. the kind of life God has given you. ngambye nti bwe bulamu katonda It's the bwakuwadde. kind of life God has given ngambye nti you. bwe bulamu katonda It's the bwakuwadde. kind of life the Lord has given you. ekiri mu Bibiriya sura 12 That's in Genesis chapter 12, onyo olusoga n'olwokubiri. verse 1 and 2. nja kufuula eggwanga ddene, I'll make thee of great nation. njakuza erinnya lyo. I'll make your name great. ekibuuzo kiri The question is, bwe yamugambira nti nja kufuula eggwanga eddene, when he told him, I'll make thee of a great nation, katonda bwe yagambira ibulayimu nti nja kufuula eggwanga eddene, when God told Abraham, I'll make thee of great nation, yali tamanyi sitaani gy'ali. didn't he know that the devil lived?
Katonda agamba Ibulayimu, God told Abraham, ngenda kufuula eggwanga I'm going to make you a great nation. oba sitaani bw'ali oba tali. Whether the devil is around or not, Tosobola kikkiriza. you can't believe it. Olina obulamu bwe bumu. You have the same life. Era ogenda kufuuka munene. You are becoming large. Oba sitaani bw'ali oba tali. Whether the devil is present or absent. Mbakuba gwe nabitudde ensonga Had I been here, I would have clapped unto Jesus. Olire engalo, olire engalo. Olire engalo. Here the kind of handclap. Mukubira nze oba mukubira Are Yesu? you clapping to me or to Jesus? Muyiga bakubira nze. It's as if you are clapping to me. Akalulu kalirudde waka Praise Yesu. and shout offering to Jesus. Ensi gye yawa Ibulayimu yali nnungi. The land he gave Abraham was good. Yagamba Musa, He told Moses ensi gye batwalamu that the land I'm taking you to nnungi is good. ate nnene And it is large. kubanga njagala mubeere Because I banene. want you to live large. Okuva essula 3:8. Exodus 3 verse 8. Mbatwala mu nsi ennungi, I take you to a good land, ensi engazi, a large land, kubanga mwagala obeere munene. because God wants you to live big. Musumba Pastor, kasanyirira omuzigo gwange, as long as I enter into my one room, ebyange nga biwedde. for me I'm done. I'm thankful to God. I just give thanks to the Lord. Ajja atwale mu ggulu. Let him come and take us to heaven. Munnange ne byagala okukola bisukkiridde omuzigo ogwo. What he wants to do for you is beyond that one room. Katonda yeebazibwa nti olina omuzigo. Praise the Lord that you have that room. Naye Katonda byagala okukola But what the Lord wants to do are beyond that room. n'ekyo tandika okulowooza okusuka omuzigo. Begin to think beyond that room. Ate n'ojagamba amiina. You say amen. Tandika okulowooza okusuka entula Think ezo. beyond that. Tandika okulowooza okusuka entula. Begin to think beyond that bitter berries. Mujagamba amiina. You say amen. Tandika okulowooza okusuka essowaani. Begin to think beyond that plate. Ani nsumba ffe batuwa akasaala. Pastor, for us, we are just salaried people. They give us just a salary. Akasaala bwe kajja When the salary comes kaba in, tekanatuuka mu ngalo nga before kawedde. it arrives, it is done. Kiki ekyo ekikamalawo? What is it that takes it away? Olwo si ekiseera okulowooza okusuka akasaala. Don't you think it is time to think beyond the salary? Obulamu bw'olina nga tebubeerawo ku musaala. The kind of life you have cannot depend Obulamu on bw'olina the tebubeerawo ku salary. musaala. The kind of Obulamu life you bw'olina have tebubeerawo cannot ku depend on musaala. the salary. Obulamu bw'olina The tebubeerawo ku kind musaala. of life you have cannot depend on Obulamu the salary. bw'olina busukidde The omusaala. life you have is beyond the salary. Olubeerera essula esooka Genesis chapter 1, olunywa lwabiri mu mukaaga. verse 26. Ebigambo bino bikulu nnyo ate no bya bulijjo These words are important. And naye bikulu nnyo. they are usual, but they are important. Olwabiri mu mukaaga Katonda yagamba Verse 26, God said, tukole omuntu mu ngeri yaffe, let us make man in our image, mu kifaananyi kyaffe. after our likeness. Haleluya. Hallelujah. Kuba akafaananyi Imagine watonderwa you were created mu ngeri ya Katonda in the image of God era mu kifaananyi kya and Katonda, after his mu likeness. ngeri In his image, mu ngeri ya in Katonda. the image of God, Olinga Katonda, you are like God. olinga You are Katonda. like God. Watonda mu kifaananyi kye You are created in his image ate mu ngeri and ye. after his likeness. Watondebwa okweyisa Katonda bwe yeeyisa. You are created to behave like God behaves. Watondebwa okulowooza Katonda You are bw'alowooza. created to think like God thinks. Yesu lwaki olina obulamu obungi? That's why you have abundant life. Katonda ayagala obeere munene. God wants you to live large. Musumba, Pastor, nina obuteteeyo I have only 2 dresses, naye nebaza Mukama. but I give thanks. Ebyensi byakufa kuleka. These things of the world that live. Nedda nnyabo, No, madam. weetaaga ebiteeteeyi nga bingi You need plenty of dresses, ate nga binene. and yet they are large. Era ng'obyambala nga tewejjusa. That you dress them without repenting or regret. Sigambe nti binene nga binene mu size. I'm not saying that they are Nga large, bw'okyambala ofaanana oversized, ekiyenge. that whenever Ofaanana you wear it, you're like a cockroach. No. Nga binene.
I mean, they are large, they are expensive, they are good. Olika atunako nasoka zinza. One looks at it and it's like, I've not Naluka seen this akuya before. ugabali mukama yebazo. Then he said, praise the Lord. All along you're born again. Only church. Do you see that? Ati banange mulokole. And then he's born again at that. Katonda kiyakuyitira sinawulira. Yagamba He said, mu kifaananyi kyaffe in our image, bafugenga that they may dominate eby'omu nnyanja. Wuliriza the ebyawo fish of the sea. kufuga It is to dominate eby'omu nnyanja. the fish of the sea. Nsumba. Pastor, Wamaze ebbanga kingaseera ku kyennyanja I don't bannange. know how much time I've spent without eating fish. Gw'ofugira we. Where are you dominating from? Tonnagenda ku kyennyanja. You have not tasted fish when Mukyala mwaka bw'otandika. the whole of this year began. Gwe munoofuulira ki? What do you feed Ufuga on? ki? What are you dominating? Eby'omu The nnyanja fish of the sea n'eyibuuka waggulu. and the fowl of the air. Olaba eyo ennyama yonna eyo. Do you see all that flesh? Oyinza okuteberezamu ennyama ebuuka mu ggulu eyo. Can you imagine the fowl? Oyinza okutebereza obungi that flies? bw'ennyama ebuuka mu bbanga. Can you imagine the abundance of the flesh that flies? N'ente The cattle. okufuga ente. To dominate cattle. Na buli ekiwalwa ku nsi And everything that creepeth upon the earth n'ensi yonna and the whole earth. tosobola kubeera na bulamu buno You cannot have this kind of life n'obeera mu bulamu obutono and live small. mu kimala obumazi. It's just enough. Oba omanyi oba tomanyi Whether you are aware or not, naye ng'oli bifo kino as long as you're here, ogenda kubeera munene. you will be large. Ngambye Zaburi 8 onyolo okutaano Psalms 8 verse 5. agambye ati What does it say? kubanga wamukola For thou hast made him okulako akatono a little lower okubanga katonda than God. era omusaako engule ey'ekitiibwa n'ettendo. You crown him with glory and honor. Agambye nti yatukola nga tubeerako kenkana wa He said, yes, we are a little bit kwegamba lower. ekintu kyonna ekisigaddeyo The rest, ekirala kyonna the other big part, katonda mwereere. is only God. Nalokalekayo katono But a small percentage, awali ekyo nze nzenna ndi katonda apart from that small percentage, the whole of me am God. naye yalekayo katono. But he left something out, something little. Nokyo bwe mba ntambulira ddala katonda bw'atambula. As I walk exactly like God walks. Era obulamu bw'ayagala mbeere The kind of life he wants me to live. bwe bulamu ddala nga naye bw'abeera nga bubulako katono okuba. When it is just a little bit short to be like this. Weebale nnyo Oh, Yesu. thank you, Jesus. Katonda waawasabiriza. Which kind of God goes about begging? Katonda waawa asabiriza. Era Which God Katonda goes waffe about abeera abadde ekyokunika okusabiriza. What happens to our God for him to go to stoop so low to begin Kati begging? lwaki osabiriza? Why do you go begging? Era kyogamba toli mwavu. Why do you say you're poor? Era kyogamba mutolina. Why do you say you don't Ndage have? ekyandikibwa ekyo nga Katonda agamba nti sirina. Show me one scripture that says, I lack this. Mbadde nga kunywa shaayi naye I wanted to have tea, but sirina sukaali. I don't have enough Ndage sugar. ekyandikibwa kimu kyokka nga Show me only one scripture. Katonda abaddewo nga munene. God has lived large. Yesu yatuka ku mbaga tebalina nvinyo. Jesus arrived on the wedding that didn't have Nvinyo buvinyo. only wine. Ekyo kisoboka kitya? How is that possible? Nze okufuna bulamu bwe nnina The watakutola kind of envinyo. life I have, you must have wine. Mujjuze ebisuwa ebyamazzi. Fill up those pots with water. Mujjuze amazzi. They fill them with Na, water. kati musende Now begin pouring out. omwezi gwa January nga lumu Mukama yakujjuza essanyu. On 1st January, the Lord filled you with joy. Era emyezi egisigaddewo gyonna gyonna ogenda kusena busenyi. The rest of the month you'll be just growing out. Ng'osena You'll be busenyi. growing out. Essomero ly'abakozi b'ekigambo wano ku Kampala Bible Revelation Church e Makerere likuteerewo omukisa gw'okuyiga amazima g'ekigambo kya Katonda n'engeri gy'oyinza okuteeka amazima g'oyize mu nkola n'otambulira mu bulamu obweyagaza. Omusumba Hanning mutuukiriza nannyini kwolesebwa kw'essomero lino era abakozi b'ekigambo akwaniriza n'essanyu lingi
ojja oyiga amazima g'ekigambo kya Katonda awo ku Kirimira Towers ku mwaliro gw'omukaaga okuva ku Mande paka ku Lwokutaano okuva ku saa 6:00 paka saa 7:00 oba akawungeezi ng'onnyuse okuva ku saa 12:00 paka saa 1:00 z'akawungeezi. Okusoma kwa bwereere tosasula yadde ssente n'emu yonna. Okumanya ebisingawo kuba essimu eno noti 772 444 174. Mukama akuwa omukisa.